Sebo w'ekitiibwa ng'oggyeko sapule ne suuti ezo ze bapaweera mu studio zoyambalira mu studio anyway kale n'emmotoka yo kubanga nkimanyi olina maaka oba grandi maaka 2 grandi eri miliyoni ndowooza nga 7 kyamaanyi ki kyewakoledde industry ye Uganda oba kyamaanyi ki kyewakoledde Uganda? Munnamawulire tatera kuba na ludda naye waliwo ekisukka kubanga bato wenaggwera ndabawo kariya y'omu egenda kubanga egudde eyani eya Sheebah jogeranga amaze emyaka 22 mawulire waliwo bata yasooka kariya y'omu yafiiramu singa bata ebadde y'amazina Sheebah yali kiwangula era ono siiri Sseguya sigwe Katonda kyobalaba nawe weeremerera ogambye Sheebah nti bato weggwera kaliya yejja kuba egudde gwe bato weggwera kale onaaba oliwa onaaba weeyongeddeko ki oba onaaba weetoddeko ki? So si nkola yange kulumba abantu era siri mu kulumba naye ngezaako okubuuza kubanga gwe kennyini otugamba oba otugambye nti abuuzibwa kiba kirungi n'addamu kibuuzo. Omwami Josephat Sseguya ssebo mbadde nsaba nkubuuze onziremu. Mbadde nsaba Sseguya weekompeyalinge ku bantu bonna bozoonafuya emabegakawo obadde kwa Alien Skin naye osobola okwekompeyalinga na Alien Skin kale ku myezi 8 gye yakakolera nawe emyaka 2 gye wakakolera 22 oyina ki ye ayina ki? Sheebah gw'obadde ovuluga oba gwe wavuluza olunaku lw'eggulo ayina ki gwe oyina ki? Asulawa gwe osulawa? Emmotoka gy'avuga naawe y'ovuga? Bitunuulire banno kale weekompeyalinge ku banno tujagamba bali bayimbi weekompeyalinge ku banno we mubadde mu mawulire oba we muli mu mawulire waliwo n'abaakajja badde akalaasirwanga tunula engeri gye bakolamu emirimu gyabwe tunula n'ebyo bye bafunye mu mawulire oba mu ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Osobola okwekompeyalinga ne Dagalaasi. Dagalaasi agenda e London ng'atutteyo bizinensi oba ng'agenze kukola papo pate gw'ogendayo ng'ogendedde ku trip ya Vision Group nga tutaddemu wadde n'ekikumi ky'okujjako oba okuwaayo ate zoonaalya. So tubeere bantu bakulu bannange nga tukola ebintu bino tetujja kukkiriza kunafuya abantu. Nze sigenda kukkiriza kusuula muvubuka munnange nga ndaba nyinza okuba yes sindi ya Sheebah nsinga mu byenfuna n'okumanyika na buli kimu naye ate muvubuka munnange tekijjawo nti egi bracket yeemu. So newankubadde ansingako ate nze siyetaaga kumuwalana sitaaga kumukuba ekintu mukitutte nnyo personal bannange. Oyina bye wayogera wano Sseguya oyina by'ozzookola oyina damage z'ozzookola oli president wa lugambo yes tukikkiriza naye bangi balukoze ate ne babivaamu ne bakola ebirala nga tebabivudiddemu mu bukadde. Ibrake tubalaba twala Ibrake nga example yakola bye yakola n'abivaamu kati muntu wavunaanyizibwa nnyo akola n'ebintu watuula toyinza nakutuulawo Sseguya ng'ogyeko kuwa respect nti oli muntu mukulu ne Ibrake watuula tosobola kutuulawo. Mukulu lwekigwolese so munansonyiwa leero sikoledde mu studio nkoledde mu ddiiro wano studio yakyankalanyemu teri masannyalaze akalight tekajja kuba kalungi. Amanya nze Medi eno Pal 1 Extra tukujjukiza otugoberera ku mikutu gyaffe gyonna Facebook, YouTube ne TikTok mu mannya ge gamu Pal 1 number 1 then Extra XTRA. Tuyina computers ebika bya laptops ze tutunda oli waddemba okukuba ku namba eyo gy'olabawo wansi 0742 3923 65 n'okubira nembako kyenkola ki embeera gye nkuyambamu oba ne tukwatagana ne tukola business. Kyamukisa mulungi nti ffe abamu tetwegomba kunoonya mirimu twajja tulina emirimu gyaffe. Nze nkugambye n'edduuka lya kompyuta oba oyagala laptop nkubira essimu. So sijja kutya kugamba ku mwami Sseguya oyo olw'ensonga nyinza oba twandirowoozeza nti singa mbadde sirina mirimu gyakola nandibadde nduubirira kubaako nawe nkola mu mawulire nti oba oliawo yandibadde ampa recommendation of which sikyetaaga era sikyendiko. Kino kyenkola nkikola lwakulumirwa kubanga ekintu kino amawulire gano twagasoma wendaba abantu nga bakola ebintu nga bino nze kinnuma nnyo nga muna Uganda kwe kusalawo nveeyo njogereko. So namwe abavubuka abagoberera enkola y'abana abasajja mbadde nsaba twebuulirire
tuweeko engeri gye tukolamu ebintu mu ngeri ennambulukufu. Tolwana na muvubuka munno. Bano abasajja abo bakizimbye we bati okuva mu buto gye okuveera ddala eri wansi. Omulembe gwakyuka. Bino mainstream ebyo bakozesa. Mainstream ne kukozesa gwali kusanyuka mbokube alien skin makona. Encha bagenda kugoba kubanga bangi babadde wawo babagobye. Encha bajja kugoba. Onetunula otya maaso nabo bozzolwana nabo. Kubanga tolina muntu agenda kuwanirira kubanga abana ababadde bakupika bakugobye. Ogenda kukola ki? So sogera nti nze nsinga amagezi nno. Njogerako bwogezi nga Munnayuganda obanga omuvubuka agezaako okuwabula banne. Oli waddembe okulonda mu byenjogedde naddala gwali mu mawulire njogera n'oyo ali mu mawulire naddala ng'oli muvubuka bannange tulekeraawo okukola ensobi ez'ekisiru bano abasajja abakulu bye bakoze eby'ekitumbaavu tubireke tetubikola ffe oba oli awo tunaabaako kye tukyusa mu Uganda kati bannange. Anyway eno Part 1 Extra tukwebaza okuba nga otwekuumiddeko oyongera okutugoberera ku mikutu gyaffe nkugambye ku YouTube, ku Facebook ne ku TikTok. Akuma atakumira mpeera.